2020 obulambu buza kubatulaba n'abaje kumideko abatulaba banange 2020 2020 kapefe busiko banange basema timbaga chogere chigambo chikuba aina kusente oyo toto yesewo basaba banange 2020 kapefe busiko kakozeyo concert yesoka mu bulamba May tuli mu May kajitaddewa tuli mu May ku freedom city kibuga kyo papa awonja kujjanja kujiroba na musajja ngo akabigwa njawulo 22 tumutandisire game changer lerinye lipere nafunye 2020 Mr Game Changer iMac iQuad Reza tubaniza nya baje kumideko enkola ya video channel ya feno kubanti tutambula mpola tuna nenda Kasavu Kanyama tu streaming live mpola kugata n'abatu atubera kwali ku ekigunda sawa zibatani mpaka gitukowereyo MC Bulala Tambana atakoga unakubalwa mukaga wamune DJ Sandos tubawe tuliao then Monday ba hot seat James Proper Abike nange ne Violet watu analyzing music kugata Sunday wali tuwane mugana sigma nsula nga tubali nyimbe sizo kweza kabi e Kampala across East Africa #1 training show nga wetuli mpola so unakulwalo ndi musafi okubanga mpayi ngatiddwa ko muganda wange mukwano gwange muzadde nyizo nkwite muzadde wa muganda wange nandi muzadde kuba siri mugumba so njagala kwaniza ambenga nkwaniza ku aje kumideko channel ya fene enkola ya video bana etujingidde munange njingidde mu makati awo so wechiri jajja sabo obuize kuba abajiriko n'amanya jajja saka na ku introducinga banange abamanyi mbalamusizaako abatamanyi yenze Red Bantu ni mutabani wa Queen eyasooka okutuyana mu winter abamba mpita kagumba kankeje twanti nawe ina manji nange nyina manji agamungira birano gira bira bwekiri so jajja njaga tutandikira orinya Red Bantu livawa erinya Red Bantu ni benali nzija mu Kampala najja n'akasaati kange kasati kange kamu nali nsomera Butenga Primary School kati Butenga Primary School benajja mu Kampala akasaati ako nga Kampala nnyo natukira awo bayita bata opposite akuna matata machinja usarao ndi awo twasula kati wabaawo muwala bamwita Namiyomba ngampita kamyufu buli sawa ngampita kati kamyufu kati naba mukyenda bwezituuka mukyenda mwena lesewo ntandika okulira ennyimba za Buju Bantony champion wokolake olu nengatako ne Bantony ndangisa okuyimba yimbeera ennyimba bamesama badde bayimba bani bayimba kati nange nengatako Red ke kamyufu Bantony kuva wa Buju Bantony ekiplanning awet amanya amatufu jajja gegaluwa mpitibwa Lubega Tony yes enzalo yawa Masaka ewaffe saza lya Buganda lwakuba kati yakogga nnyo Masaka sikyagitegeera kati twabeeranga Bukoma Nsimbi ne Bukoma Nsimbi district simanya Lwengo nayo district twagendanga e Kalungu ne Kalungu district simanyi kati Masaka sikyagitegeera bulungi lwakuba ndiddo gitegeera sikyabitegeera bulungi bwekiri jajja abazadde gye bali oba baaliyo tusobola okufuna kumanya gaabwe oba bakyali oba baaliyo gye bali mama wange jali awe Butenga ewa Apollo Kagwa Butenga ekigende ekabija wali then tata wange yetubeera naye wano ku kibuga so jajja asomako ayita abugumizibwako omuntu ali awuliriza omuntu alaba jajja for the very first time exclusive eno asomako oba yayitayoko ate kati Butenga nava mu ssomero najjira mu ssomero akasaati kange kali akamyufu noyingira e Kampala nenyenda kao ku Mola ndipo kibiina kyawo jete sama ya P7 nenyenda ninjimalira wali Katwe Mataazi wansi eyo wali kubatula emitija gundi ano kalitunsa Katwe Mataazi limanyikiddwa then wenjivaamu nenyenda kao wansi mu Kiromba waliwo Makindi High School ugambe kiri kyonna kyetololera Makindi Makindi High School awo yali senior 3 then senior 4 senior 3 najingirira yali etamu ya kusatu nenyenda ku Universal High School yali ku Apollo Kagwa so kati S4 nenjimalira awo era nembikomya awo nebitabo nobigalira awo yes olugino olugala anenga byali bikyagenda mu maaso lwakuba ssente nga tebali kubajukirawo nawe mbadde ntoba kubasimira wano mpaka kinga nze neewerera bwe kiri nze nakuumanga mu mmotoka z'enkoze eki kati ndaba nga sibikwasaganya zaale nti kazigo kange nga sibisobola ng'ekitabo okibalansaganya kiri nekigaana anti fiizi ng'olina okunoonya kati obala twakubanga amataffaali ku ssomero eryo erya Universal nga buli wogenda ku mataffaali
bakujjako 10,000 ku school fees olunaku lwe muba mugenze Friday oba Saturday lwe mugenda mukasuka amatafaali ku ssomero linyingi bali bazimba kati liri Kisaasi nga bakujjako 10,000 mmeka so kati zokoleredde zibakutemako ng'oyongera balance so ne binemerera awo mukola jajja tutunulire entertainment industry ekirooto kitandika ddi eba kitandika kitya kijja kitya ekirooto ky'okutandika omuziki nga tumaze okufuna erinnya ya Red ne Banto ogambira awo ku Moland po era ennyimba za Shaba nazo zaakubanga Shaba yali wamaanyi kati nga tubeera mu Moland po nga tukuba ebimeeza nga tuyimba ennyimba za Shaba laba mu 1996 awo Bamintoni Sama bagenda bakuba ennyimba Balagadi bakuba ennyimba ngamba nange lumu nyina okulikodinga y'akayimba bwembeera awo nenva mu parking yange we nakuumanga awo ku Makindye Second ng'oli asikaali yes gwe mulimo gwe gwasooka gwe gwasooka era nga mwenfuna ssente ndekawo abankuumirako awo bwe ndekawo abankuumirako nenziruka ku deviate okuyimbamu oluusi neŋŋendawa naye nga nina okubeerawo ku ssomero kuba simanyi kiyinza kusulawo bayinza okubbawo naye nga nalekangawo abalenzi babiri nabo omusanga nkomawo banyumya mbala ssaawa emu gye nyina okuba nga siriiwo nenkomawo kakati awo nenyimbako ku Mavini Nateete nenyimbako awo ku Britannia ne Kampala obusinga ne tubuyitamu Nateete ku Mavini ku Umoja ebiseera ebyo ebbala Nateete eno ey'amaanyi Umoja Mavini yali Mavini waliwo eno Nateete gye bayogeranga enyo njira Bristol yali weeri Bristol yo kaawo kadda yawo yadda Bristol oba nakati weeri simanyi yavaawo sikyagirabawo nange sigiraba naye bagamba weeri naye sigiraba sigiraba bujjako nga mwagikyusa linnya naye tekyaliwo ekizimbe sikyakirabawo kuba mwalimu amabaala mangi wanze igolooba so wonna twagendangawo naye nga nnoonya ssente za kulikodinga kati owamwami Sematimba wano wansi yalinawo studio ye Dungeon yes kati studio eyo neŋŋenda nensanga maama wa Peter ate gwe oyagala ki mugamba mukadde mbadde njagala kulikodinga kayimba kange naŋŋamba kituufu studio weeri naye olimba luwa obuzibu olimba si lutwala obudde bungi ate luleeta sente ki sente ntono lutwala obudde bungi naye ate akalango ka sekendi kakola ki so sente nyingi kuba Sematimba y'omu ku basajja baleeta obulango muno Peter Sematimba okutandika obulango kakati bwe nalema okulikodinga awo nensigala nga nnumba ekibuga nga bwe ngenda mu kibuga ku deviate awo wabeerangawo bagitanga karaoke night obsession bajja ne bazina nange nenzija nenimbango naye nga bwe tebanfuuye ku deviate awo ssente nyinza okutambuza ebigere okudda ku Makindye sekendwe ku ssomero okudda ku Muduuma ku ssomero parking olubeeri naye nga nina okumekinga sure nga balina okunfuuwayo ng'okola akajogoli konna atalisi bakufuuwe kuyimba buyimbi abantu nga banfuuwa ssente era nga batandika okumbuuza so kati bwe nayimba ennyo ku deviate nempangula ne bampa wangula ki waliwo talenti saakyo ba talenti ebyali bwe bityo twali ne Henry Katamba ono webulaayo no weyuke Henry Katamba kati ye kyeyansingira yali aperforminga bulungi ku stage kyeyakola ki kyeyansingira nze ne bampa gundi enzikiriza invitation enzikiriza okuyingira mu Club Silk ebiseera ebyo kati banzikiriza okuyingira mu Club Silk ate nentuuka mu Silk nenjitokosa eri maze okuwangulayo nenyingira mu Silk kati bwe nayingira mu Silk ntuttemu Oluganda mwalimu abaniga bangi balina ennyimba zaabwe zino za luzunguzungwe ze nateeka Oluganda mu Club Silk eyo kati Amoti yali yandabako bugiwugi musajja bugiwugi y'omu ku bapromota bange bayingawo abandaga abantu kakati Amoti nampagira nnyo yamanyi byennyimba nimbanyaganga amatufu mpiti batoni abaana nga bagamba vaayo banaye olwaddako bayagala nze ate ne bafa n'okufa so nentandikirawo wali ku deviate bwe nalabira DJ Rota nantwala ewa Steve Jean nalinamu obusente bwange obutono bagyali mitwalo emikazi nakuumanga ku ssomero nga ntereka njagala kukola ki ndongo olina passion y'endongo okulikodinga akayimba nina okugendako ku radio luyimba lwange waliwo abantu bempulira ngamba ate oyo musinga naye ate lwakuba sinaba kulikodinga nga mbewulira
Yes sebo. Nagenda okulaba munnaye DJ Rota nankwatako yalina contact ya Steve Jean. Ngamba omwana ono lwaki tomukolera yakayimba. Steve Jean nali simumanyi. Steve Jean najja nampuliriza bwe nyimba ku DV8. Rota namuwayo sente nange zirize nayina nenziwa DJ Rota ba 10,000 oba mmeka. Ne Rota nayongerako simanyizo yamuwa. Kati na kulimba mu governor. Governor. Oba ebiseera kati governor. Elda Angenwa. Aita Angenwa. Angenwa. Ati bwe lubeera mwanzeno omwo ne balukuba. Chris n'aluulira owa CBS. Chris Ruge. Yes. Chris Ruge bw'aluulira n'alutwalirawo ku CBS ekiro ekyo kuba music director naye lwamunyumira. Ne balukuba ku CBS. Mbeera tuli awo tulutete walojja Mugisa Shadow. Alukubye ku Capital. Kati ate aba Radio Simba. Aga yaluulira ku Capital. Aga sekalala. Yes. Aga yaluulira ku Capital. Nagamba ndawuse oluyimba olwo nga semutege. Oyo ndawuse namugamba oyo mutabani wange. Ndawuse nafuna oluyimba. Oluyimba ne lufuuka problem. Bwe kiri. Capital ngerukuba emirundi 10 gundi simanyi rukuba emirundi emeka oluyimba ne lufuuka ki problem. Kakati nange ebirooto byange bye nabeeranga eyo mu parking n'engamba bandigenda ebweru. Nenga manyi yani tewali tulina contact na problem mu mwezi gumu ndi okulira simu ng'enkubi nga simu le stanso kuba busy akasimu kange DJ Rota kayamba kali ka 3310 Nokia 3310 yes kasina passport ngamba tandi kunonye passport tugenda college tugenda kutwala ke wa Queen ati we nalinyire wa Queen kwetu mama mutabani wa Queen era kimi yangamba katocha ali mtano wa Museveni mutabani wani wa Queen nti yesebo kubaka toli kutaka lyani ya Queen so ne bitambula bwe bityo mpola so kati music edda teyali corrupt ngakati enyimba zatambulanga nezitambula alusobola okwetambuza lukange je lukuze jajja tutunye project ey'okubiri wazaako oluyimba kino okuva ku Noonya Money badako oluyimba baliyita Kawawa bagala ina balinga Kawawa Red Button Simba nga sirishuwa baza kuweddeko be bamu abakuba empawa ne bwoba ne firija amaza sabagasuwa yakutabuka mpensi badeni kati olulibadako olwokusatuza akaani waliwo Ponytail waliwo Ponytail ne wabaawo Kakona Kakona jajja mu ngendo zonyumiza tonyumizaamu sharing oli nsambya abantu bangamba olabika ebintu bingi abantu bangamba bakulengera ku sharing olanga okola eddoboozi ekisawe kya sharing oli nsambya saakola ko ddoboozi sharing nawo nagenda kukola bukozi kakati awo nasanga obwana obuto babuyita bu gift of kado naye sibujjukira bwe bwanzikiza n'okunzirikira kituufu kuba nange ebiseera ebyo naliwo nabusanga bweru bu gift obwo nengamba njagala nnyo obwana obuto njagala nnyo abaana bato kituufu ne mbagamba mujje bana abaana bato mujje muyingire eno Kompias ye kabaka waawo Kompias yali kabaka waawo ekibuli w'ekibuli nenga yali kabaka waawo yali yagiwamba so kati nenyingiza obwana obwo waliko competition ne tuyimba ne tuvaawo nenga mbuyingiza kati bajja banzikiza watukolera buti batukola nga sibikola sibijjukira nenga nze njagala mpita bwana buto bujje buyingire sho so mbumpi byote waliwo tewakolerawo ddowoozi wayingiza buyingiza jajja mu lugendo luno otambula music ng'otambula womala okulikodinga Kawawa Noonya Money Ponytail okolayo ekivulu oba weeyongera kufuna single just shows tewakolayo kati ennyimba engeri gye batakyazigula ebiseera ebyo watundayo ku album natunda album eya Noonya Money byonna bigenda bikyukira album ogiguzaani ebiseera ebyo twagiguza FM studio kasiwukira yali taliwo ebiseera ebyo naye yaliwo ali naye neyagigula yatubba n'afunamu sente empitirivu n'agamba banaye mwapadde omulimu naye nga yatuwadde obusente twasayininze nga nabira kyakola atuwa miliyoni oba 2.5 naye yakola sente ate tuwayo bambi yatwayo akasiimo n'atwongerayo miliyoni nga yakola sente gwe tomanyi n'agamba gundi yamweno yakoze bulungi album yakoze bulungi naye tetwamugamba twongere oba ki naye yakwata bukwasi n'akola ki n'abawo akasiimo okusinziira ku kye yakolamu mu bbanga eryo jjajja lyonyumizaawo katikati okusinkana otya Dr. Jose Chameleone
Chameleone DJ Rota ye center wa Uganda kuba DJ Rota buli olaba DJ akuba ku computer DJ Rota yaleta system yokubisa computer mu Uganda era doza ba DJ bonna balina okuba DJ Rota HTW ye yaleta amagezi agagokozesa computer kuba yagende Dubai alaba abantu bakozesa computer naye natandika PC DJ byonna magezi ga DJ Rota bache jaluvanyuma buli kimwe ekiri ku computer nga olaba Sematimba yaleta ebintu kyo commercials okuleta obulango buli kimu ekyobwa dijani Rota oba DJ Rota nga bamulanga DJ Rota ne computer ye nga tugenda nabugabo bwekibache kitegeeza so kati buli DJ na bayitake wa DJ Rota bwe yabayigiriza ne bayiga ne bone bagenda bayigiriza bannaabwe ne bannaabwe ne bayigiriza bannaabwe nenga basinzidde kwani ku Rota yes so baddo nyonyola DJ Rota akuleta ya Chameleone twesanga nnyo kuba edduuka lya DJ Rota kwa Ivory Plaza twabeerangawo nnyo era tamanyi Wilson awo nga tetukumanyi ku Wilson nga tuli kuba ne D8 yali wali jjukira nayimbiranga awo kwa asikali ngenda mbuvaamu essomero lyange ne balikyusa makinde ne bagiza wali ate bagiguza ne biba biwanvumu nga takyayagalamu abasikali nedda madamu yakyuka n'aguleewe kuba yali apangisawo madamu Christine kati bwe yagula ewuwe nandekawo nze nsigale nga nkuma kuba n'akatimba yali akandekedde byonna kati yagulawo n'aleetamu amagezi mangi ne ŋŋamba kaabula ngane kasita nfunye n'ezisinga kakati kuza night watch ebyo kansooke mbyekoleki mbyenenye nti night watch kansooke muwummuzeemu so ne tutambulira awo Chameleone twesanga ku gundi wa DJ Rota twesanga DJ Rota n'angamba no Chameleone buli muyimbi amumanyi mu Uganda buli muyimbi ng'atuukira okusala nnyimba kubanze nali mmanyi okusala CD bagitwala wakasi manya tebagisala ne bolekaniramu ebintu kumbe babisalira awo CD je nasooka okugula ku DJ Rota oyo mutegeera obulungi twagigula emitwalo egi oba kati mumugigula sente mikasawa n'oyagala ebitaano mu lwayizo gano bikuwa naye nga ya 10 ng'omugagigula naye oyagala ogireta twasonda emitwalo 3 nemukyali wange ali awo asala nviiri awo ku luguudo yaleeta gumu kitundu nange gumu kitundu netugula CD nemutekako oluyimba instrumento ateekako instrumento zino ezaba Jamaica DJ Rota ngera yabiina alina access ku kitimba nkutidde so kaakati awo netukwatagana ne Chameleone kati Chameleone yagira ne Mama Mia olwo gw'olina luyimba kijajja nonyamane gwokyalina infact ebiseera ebyo jajja ndowooza music yakubanga ebbanga nga tewali kuzaako myezi 2 myezi 3 tebyali ng'omwaka osobola okutambula n'oluyimba olulamba competition teyali nnene kati competition bwetaba nnene ne kakati olaba kati olulimba nonyamane bwenduyimba abaana abato kati abamu balumanyi abakulu balumanyi ne kati oluyimba ennaku zino oluvugako kati oli tajja lukwata mu mutwe mwaba tutali DJ neuziba ku radio oluvuga akabanga si kanene kusinzira bwoba olupusinze abantu tebakola ki ne balutegeera so kati ate bwogenda kukivula abantu nga bategeera ennyimba zo kiba kyakabi so kakati Chameleone tukwataganiraawo nalinayo show ku Capital FM ne ba DJ Roni awo yes awo mulemirire engamba DJ Roni titukole ki tugende ningamba Chameleone tugende ku Capital ninayo show nanvuga ku pichi ayina kidigi kyekyo netugenda ku Capital ne mwanjulira DJ Roni mulagane bashadawo abantu abasinga tebamugira ki n'oluyimba lwe batandika olukubaawo yaluyimbamu otwamala ku Capital ne tweyongerayo oba twali tugenze ku ssomero ki mugenda kukuba ssomero ate waliwo essomero twali tugenzeeko awo netuvaayo so netubeera bakyali family ya Chameleone nengira bamaama we bonna bakwano bange baganda be bonna ne bafuuka baganda bange Emwe David bawizo batoto kati nga palasa ate ye alinga mwana wange Chameleone bwamuzoganya simanya avudde kusomera akoze biki aganyo mugamba jangu eno Chameleone nga amufubutula amugobago tamukiriza kuyingira ndongo mugamba jangu eno yo muveeko so jajja awo wenyini wakati awo njagala tutunulire wovaawo ogenzeko ebulayo okomyewo nonyamala n'ebisigadde omaze otunda album omala okutunda album twakolayo singles endala after the album singles ezaddawo ezaddako awo omaze okutunda album eya nonyamala
nyimba weziri awo nyingi nayo zikive Bulaya nawo nenkola z'ekikumi kinana mugenzi radio awo Mulemirembe kituufu 10 nsinge genda ku speedi 10 dunia ekaye katane kama kafanyako ka Mulemirembe kituufu so netumaliriza paka nyimba weziri awo waliwo Ganga Star Driver Balogo ezo zonna kyova ezimu ziri mu Balogo yaleta enzasage wennyini awo njaga tugende Balogo balaga nti jajja otandise okwatukiriza ebyama by'abayimbi mu luyimba olwo enzasage ejja nnyo eri abantu nti otandise okugamba abayimbi Balogo otandise okwasa ebyama because emabekako Aziz alabikirako ng'alaga nga galaga nti Aziz yeegaana okugenda mu musawo naye gundi yamutwala bamulabirawa tugende sawula tugende ssebo jajja oluyimba lw'Abalogo olwo nkunywire luleeta enzasage eri abantu bannayuganda omaze okwatukiriza abayimbi oluyimba Balogo luva ku ki Abalogo abantu bonna Abalogo ku mirimu gyabwe kubajjukira Abalogo bakola kiro n'abayimbi tukola kiro kituufu kati ffe bwe tukuba omuziki Abalogo tubabuzaako kye bakola mu ssabo yonna gye baba bali okitegedde so idea yali bwetu naye nga saabagamba direct abantu nti Balogo good Mulogo nossa oba kati bagamba kya Balogo nabadde njogera nani jjo bannaye naŋŋamba ba football abantu Balogo nnyo bateekamu bujogoli Balogo nnyo va ku bujogoli ti Baloga kusiranya gobo okubisa Baloga gundi obanga akola bwati so genda abatakisi nabo bagamba Balogo so kati Abalogo bangi Abalogo be baba balina emitima emibi okusiranya bannaabwe jajja mulimba luno bootayimba bwesi Balogo akigamba bangi nnyo kati onogamba bonna bawedde eggwanga lyonna li Balogo tugambe abayimbi bonna baki Balogo ate naffe ne tugamba abakyala Balogo tobeerijjako kubanga buli mukyala muki Mulogo n'agambye gyegali eyagaki agalogo awo jajja wennyini gw'omu yasooka okuteeka ka miliyoni ku ndeege okugenda e Bulaaya kituufu kinedda sinze yamuteekako kamiliyoni yeeteekako kubanga yali yagenda Debweru ne Dorotia yali yagendedde ebweru ne Dorotia naye ndowooza bali tebagenze London bali bagenze oba mu nsi ya Dorotia gye yali abeera naye ku show gye twagendako twagenda nabo nagenda nabo lwagati ye twamusangayo ebiseera ebyo promota kyabatwala Sengo yali promota bamuyita Rakim Owori bambi naye yafa awo muganda wa Silivia Owori awo Mulemirembe yafiira wano yali agenda kuddayo bankera London nafa so jajja tuvaawo awo tufuna project ya WBS ejjetya eyo engeri gye yajjamu era yajja byanoonya mani wamme mabegako kuwa flashback munoonya mani so kaakati muzeeyi wava munno awuliriza Radio Simba awuliriza CBS kati bawuliriza bwagira oluyimba olwo nga balukuba ku Simba n'agamba madamu bani bannaye mwerabide yali sekuyitali ku gundi ku Radio Simba ne bannanga ku makya bandawuzi askari bantu ne jangu wano ku Simba askari bantu ne jangu ku Simba nga simanyi naye nga buli wempita bannaye nali watabu abagamba gye bakunoonya ku Simba oba okoze Radio Simba bali mu kuyita ku Radio Simba kati bwe natuuka ku Simba nagenda speed nengamba oba kiki banoonyeza ki olwatuuka bamuyita Madamu Monica erinnya ndijjukidde Madamu Monica nasanga yawandiise dda akabaluwa awo bangamba katwale ku WBS kumbe bangamba WBS kumbe kaliko nga nyina genda ku Spear Motors neninya taxi yange awo nenviramu ku WBS bwenvamu ku Spear House nembako gwenkalaga ne bangamba weyongereyo mpaka ku Spear Motors wali eri kino kintinda kino kiraga walala wano ku gundi wano ku Jinja Road Jinja Road kati neyongerayo mpaka nakawa bwenatuuka ku ku Spear Motors akabaluwa kaliko erinnya ly'omukyala bamuyita Irene sekuyitale wa chairman muzeeyi wava muno kituufu n'akasomamu sekuyitale akawandiikira sekuyitale n'akatuuse wa chairman kakati bwamala okasomamu oyo omukyala n'agenda agamba chairman kwe kumpita bwekiti tuyinza okukolayo akayimba ka WBS nti WBS okimanyi nti
kale tugenda kola kino na kino WBS ne tugitandikirawo ne tugiyingiriramu awo kituufu ndokolerawo project naye nga tewaliwo kayungirizi nti ono yakujja wala akoletinga wamuzee wava muno nedda zee wava muno yaneeyitira yes so njagala tutunuulire mu bbanga lino lyewakola music endorsements kize wafuna waawo company ki ezajja bisaba byannoonyamana okuba nti zikosa engambo ezoogerwa nti Nile Breweries yajja gwe ne Chameleone nga mubeewa project oba brand ambassador ntubyali mpaze Chameleone oyo bakabaazi mu wasimanyi ye baamuwa kuba yabeerako mu kirabo omwo mu Nile Breweries baali banjagadde nga bampita buki bampita buyisi jangu otukolera ekyo nga kiggwa so sikubeerawo binaku nti ojja kubanga okola booti ne booti so tewalina side nabo jajja ojja abatabani bo bana ba Good Life tukula aba 18 muze mukola nab'ennyimba bw'okomawo connecting otya nabo anze bampita alliance mbeera na buli muntu mbeera na buli ki na bulijje buli muntu yes ojjako erimu lyesinza gendamu oba eddala naye nga abasinga bonna bakyali bange kituufu kati juzi ku Sande era Bobi yatidde nyumbadde nto tebbanga simulaba kituufu naye yansanze ku biiki yeeyo ne madamu we yansanze nali nkooyo oba nali nsuzeewa nenfuna we neebakakaawo ku mukeeka babi nangamba gwe nakulabye edda nemugamba wandabye wani nakulabye nagenda nali bamize sinamulaba so kati ndi everywhere bwensaka Chameleone nga oli buli wamu nga bazzo basoda oba ba eke baabo baafa bonna baali batoto bange so kati yensi tulina ogibeeramu nga tulina okubeera wamu so ate kiyiza n'okuyamba emitwe ebiri gusinga ogumu yinza okuba ne idea yange naawe nobaako kyogikola ki kyogyongeramu gamba nyimbi oba ku kino ne kino ne kino akasajja twakafiirwa nnyo kamoze maani kasajja kafa kuba music kala kakagenda mutenaka nga 10 bwekiri kati nga bwe tulaba bwe twafiirwa ama ne basudde mu kadongo kamu oba tulizaawaani obaani nalabanga Vincent Segawa ne Walukago oyo bali batya Vincent Segawa Fred Sebbaalo oyo competition tajirimu nnyo yayimba naye tajirimu nnyo kati badde beetaddemu competition ono bw'aleeta tebala akayimba kano kanyuma nnyo tebayita twabuuka lwera twasala lwera abaabuuka lwera kakati Walukago akati yakakwasaani Segawa ne Segawa n'akakwata n'akubira ddala teyeekubya akasajja kakuba owulira so kati abo abasajja ababiri nga bebalinga abali mu kadonkamu naye abakadonkamu bandi bali nenga kati bosinga okuwulira kuba buyinza obutaziba nga tebakubyeyo kayimba ka Walukaga oba ne Vincent Segawa ntera oziwulira bwe kiri nga zitambula jajja mu biseera bye waliwo bayimbi ki abali ab'amaanyi abasatu wa batano tubali 96 paka 2012 flat 96 paka 2012 flat Ragadi tomwerabira jajja Ragadi Shanks VVD Benton Sama Kamyankwanga ne Emprolando ngeni kati mu 1999 awo Halima Namakula ekimbewo Obanga ina Obanga ina yali wa tabu oyo yagikuba bagita Kalasa Mayanzi kituufu ne kubaka kavuna mawanga yabuna jajja ababijjawo abantu abagamba nti gwe wali next to gwe yabungesa 978 oba olwokuba alina oluyimba olwo nti 978 gwe mwenyimbi yali esinga Uganda nze ndi numerini ya mu DJ ndi wa mu 2000 oli wa 2000 malira mu 2000 kuba ku recording awo 99 nga nfata atandise okufata mu 2000 awo okay 2000 so nga tutunulire ine ba Shanks video bagenze ba jajja music break eno you are taking ejaddi wa taking a music break ati kati olaba music wa bay teba break naye olaba music aja kwetaaga sente ate takyaliita sente bw'otabeera laka osobola era nze ngamba nnyo abantu oyita kwata ettaka linalitunda ne kano katoki kano kalaba sinza katunda nti ngenda kuteeka mu music mundongo okujjako nsobola ogenda nenteekamu ez'okurecordinga ne studio nyingi kuba kati mpitibwa mu studio mangi recording nenga I take time sijja gamba ngende ndi bw'omala okurecordinga oluyimba luba lukaddi lw'omala okurecordinga luba lukaddi naye nga togenda dutambuza ebigambo biba bikufiiridde bwereere so kati I take time mpolampola kati waggulu nyinayo ennyimba zange nga 2 ewa Keizi wane wa Kesamu nawe nyinayo ennyimba zange 2
wano ku Kyesalaama nyinayo so ne wa Bless Touch nyinayo Musajja zeetaaga waffe. zigenda kuzimaliriza buki Bumaliriza. bumaliriza naye ozimaliriza otya zeetaaga vidiyo bwe zimala vidiyo zeetaaga okutwala ku rediyo ne TV So mbumbimbi jaja taking a musical break. But music mbeeramu mpola mpola kyobola naga nsimba nga siri sure seetaaga kuyimba luyimba lwange abantu ne music as compared to music gwe mwayimba ebisa bya 96 kuva 96 paka ali 2000 2001 2000 ne kakati rate ya music waddukira ne rate yedda kati eyedda eyo kyova olaba abantu abo baŋŋamba mwayimbanga nnyo music naye kati olwaleero 30 seconds lunyuma oluyimba ne lunyuma ne luvaako ne lunyuma ne lukola ki naye ziri ennyimba zaalwangawo kati ne zino ate zirina okumakiwalinga ate kiyinza okutwala obudde okumakiwalinga oba obutamakiwalinga okitegedde kuba kati buli wengenda ku show yonna nesimba nnoonya mmanyi nesimba ku kawawa nesimba simanyi Ponytail okitegedde kibayite ekikadde batandise n'okumpita nyina genda ate ekikadde nkiseera ekikadde oli agamba mbu simanyi jangu nyimbireko noonya mmanyi kakadde bubiri yes ekyo kikulaga crossland rhyme nabimanyi ngenda kuyimba ennyimba nyingi biki bagamba nti ogenda kuyimba oluyimba luki lumu nembaga nti eyo tebeera so sijja kuyimba banga twagala gwe luyimba lumu baŋŋambye esente zaabwe simanyi tugerako aba 7,000 oba luyimba lumu njagala miliyoni yes waito bakutudde jajja bazimpa roast and rhyme abasajja ba songs bano nga bateekamu no bateekamu yes balina kyebanja nyina ennyimba nyingi naye bo baagala ku luki lumu baali bagala lwaki olwoza balwagala noonya mani lwenajja nenkola ki ennyimba bw'oba oyagala lumu sente nga zeeyongerako nyingi bw'oba oyagala nyimba nyingitubanga abali ku nassa nti bwokuba ebintu ebitono ziba sente nyingi bwokuba ebingi sente zikendeera so kaakati nze ndi waku nassa mujangu nyimbiremu akayimba kamu sente nyingiko oba oyagala nyimba nyingi sente zikendeeramu jajajaatutulire music eno gwe awadde okyanyonyola nti ekitegeeza music wamu yali konk yes ng'awangala alwa ne mumatu g'abantu naye kati owaaluno bw'oteefaako akayimba kaggwako nnaku bbiri kayinza okunyuma kakula mangu ne kafa mangu kakula mangu ne kafa mangu so competition nnene olina okuba ne ssente ku mirembe gyammwe jajja okuva 96 paka nga 2000 abayimbi tebabagambanga nti bagudde ki ekigwisa abayimbi saawa zino ogamba nti wajjajja yagwa kati nange simanyi oyo yaŋŋamba nagwa yoba agwa atya yoba alibeerawo atya kuba ye amanyi kyenkola nze simanyi kyakola oba atunda bijjanjaalo oba atunda binyeebwa oba bizinesi ye weeri oba teriiwo kyesimanyi so kati simanyi okugwa kubeera kutya fefe goli gyotubuulira omuntu agwa abeera atya omuntu bagamba nti gundi yagwa jangu n'akatebe omuntu eyagwa nze sikimanyi kyekitegeeza kuba byagamba nagwa uliriza omuntu agamba nti oli yagwa nze mba simanyi kyakola yamanyi kyenkola bayinza okuba nabo bali eyo babbi be batema abantu ebijambiya wagwa okitegedde yamanyi sababuuze ku bagiriko n'abagyekumiddeko abagiriko abagyekumiddeko bakayise kafefe busika lwabaka kasinga obutono ku nsi kiro zange oba lotandikira ku ziro ng'odda wansi afaana sabu kyekisula omuyimbi otuukidde mu giya oba bayimbi kyabagwa bomanyi okumusuulawa mu music ng'ate bantu bagamba yagwa bategeeza butawulikika oli wagwa bwe bagamba ogudde bakulagawo ogudde bagamba tumugjewo naye ate bagamba eyagwa nga tebalaga ate omuyagwa yetambulira bibye ate omuyimbi okubeerako ekitegeeza kife omuyimbi abaliko understand okubeerako kibeeriggwe kitya sebo yokitwalamu okubeerako okwange okubeerako ndowooza oba togudde wengamba fefe busi taliiko mba ntegeeza ati abagudde eddalu nga ntegeeza aspects za music nti talina ndongo
taliko anti katate music gobo omuvunira nze obulamu bwange sibwawula na music bulamu bwange kati toyinza kuŋŋamba mbu siriiko ku music ate nga mu bulamu Fefe 2020 obulamu buza kuba tulaba n'abaje kumideko abatulaba bannange 2020 Kafefe Busiko bannange nasaba bannange 2020 Kafefe Busiko kakozeyo concert esooka mu bulamu ku Freedom City ekibuga kyo papa awo nja kujja kugira obalamuza kujja nyamba deziligambo tuzaga sinabisakutaka mama nga 3 Mei banayo bakalangonka kubekati nga 3 Mei buli anonya Freedom Stage osanga fefe ate fefe kankwetegeke kangere kakwate Bible yange mbale okujjayo ebigambo byengenda okukozesa kubanga ngenda kukubaza rhyme nga Bible namba eyo egenda kuba yiyo ya show agende njitegeke obudde bukyali njitegedde obudde bukyali nga 3 Mei Freedom City fenna gye tugenda enteekateeka etya fefe bane bagirime mabega concert abakuyambe kuba sponsors tebana enteekateeka Kafefe Busiko ke kabiriko ne baganda babo bane mujje tukayamba ate akaana bwe kaba ke kajeyimbyemu Freedom City teyingirwamu teyimiri nojja bafuna tambula ogera kubafuna watunulira audience eri eyali mu Spice be bantu ba fefe bayetaaga okukolera ama music abali mu myaka gye n'abanyumirwa music we buli myaka n'abakulu n'abato tuyita buli mwaka ne bajjajja n'abaana azaalwa eggulu n'abazaalwa ku olwo bonna tubeetaaga n'abali mu lubuto baleete bonna banyaabe bagenda kubaleeta obulanga obwo obukwata gwe mwana gwe we mu Sudaani ojja kumayuuka nga 3 Juni bannange kangende nkwetegeke anti kati mbadde mukyagundi ate nange mbala kwetegeka sebo simala gatambula ewuwo nzija newasindi ngenda ewasindi nzija mbeera eno gwe mwe mwasipakingako embeera yogamba ono dami ono kino kibansiro ku muwundo tekiriiwo twawulidde embeera eri mu kakampi ya TNS ogimanyiko olina okubuuza abagundi abo omusajja wakulusegere fefe olwawa bwaba muli ku lusegere kati bo muli ku lusegere nange sibimanyi byobuuzaako amatu basiibule bano